tubadde ng'omanye bibye ake bamu bagamba ddalu ne samutemu kimuyamba nga ndi ku kitanda sivaako era ogenda ku kitanda nga nkubuuza gwani ovuddewa obeera mu state house baluwa eriwa nga togirina twatulizaako yali bebe cool buli kuba ye mumanyi ate ye mu family n'atandikambye nti wa state house twali tumukkiriza kati yajja ndugamba abala twali tubakuba ngo state house teri baluwa genda mwali temwetaaga baluwa ye wawaka apart from state house ye wawaka ate bali bamutumye nga adese message okubeeri kati ye nga tasobola kola ki n'abalala bonna bali tonyumya apart from nga tukumanyi munaye muzeeyi beera yagaana tekako ku oxygen era neyongera kola ki naye nga ng'asigalamu nga eddoboozi lye ligenze naye nga weevaawo ng'abuuza omuserikale wange mama weza naliwa namayanja aliwa nga mama namayanja aliawo ate buuno ng'embeera ye omuzeeyi aliawo naye ngaesuubi ntini bagenda okulaba temperature munaye engera kuka bali abajanjaba abamu bamanyifu abasirikale nze n'ongamba okola ekintu kyonna nga kyamaanyi nizo okola ekintu kyotasuubidde ti nkikoze naye kituuka ku muntu gw'omumanyi amaziga agampitamu nga ndabira ddala omusajja gwembadde naye ndaba okusa katatalese jasa amuka apikinga mu pikingi ere kagunda akadetectinga temperature z'omubiri keyongera kola ki kawansi ate nkulaba kali mu 40 nanga nava mu ddwaliro nga sikoze eki nga simugambye kati gwe yali nga njagala just at least nagamba mama nga bali basibawo nga tona gyoyingirira nengana mama wekyengera nti nfunyamu ki embeera etali ntuufu nga sagala mubagamba nti embeera ya muzeeyi nze nga musirikale nditekitinga it is going worse nengamba mama zetambuddemu nkomawo amala ennaku ezi muzeeyi okumanyi muzeeyi ava ku kitanda naako musajja badde n'amaanyi yava ku kitanda nakola ki n'agwa nkuweereza okusinziira mu maka g'omukukunavu era akadde kano nga ye mugenzi Joseph Tamale Mirundi Senior era awolengera tulizana tewasobodde okubeera nga ate bakuma olumbe lw'omugenzi Joseph Tamale Mirundi awo omukutu oli ku Uganda 24/7 agambye nze wansi alekejo ngenda kubeera nga nkutuusaako omukuumi akuumye Joseph Tamale okuviira ddala mu mwaka gwa 2022 ng'abadde amaze naye ebbanga era ng'akunyumiza embeera gy'abaddemu ku kitanda n'olunaku lwe yavudde ku kitanda n'agwa ekiyinza okubeera nga kyekyaviiriddeko embeera okusajjukira ddala omukulu ono n'asobola okubeera nga ate atuva ku maaso tana bakutuyingako mu butongole subscribinga buli kimu kisobola okubeera nga ate ekitambula bulungi ngenda kubeera nga nkutuusaako bodyguard awo namaze ebbanga ddene ne mwami Tamale era okuva mu bulamu bw'ensi eno yabadde naye buli kimu yasobodde okubeera nga ate akiraba agenda kubeera nga akunyumiza era awe 15 ku mukutu Uganda 24/7 wuuyo naye ng'embeera ya miranga omuserikale wange aliwa kolunda malina lunakulamba sirabika mukomi wange aliwa mwagala kola ki kati mbamugamba ati agenzemu naye sitemulunda alayika alwadde muzeeyi yagwe ku kitanda lega kutambula akawola abaali atawundi yamuzawo kugira naddayo enkeera munayi muzeeyi embeera gye yalimu kati ngaafe abantu abasomyeko naje omusirikale nja okukwata ku mubiri w'enki nentegeera nti probability y'okuddamu mu bulamu ekiki nesagala ogamba maama nti muzeeyi bulamu tekirina era kuma nga nkalaba kale okigidde mu 40 katuukayo omanyi temperature z'omuntu kati bitiza ubulogenda ni kale okigira mu 40 za mwenye na lala mbize embeera kole tabusi ya na gende omuzeeyi kati abasirikale bali abasawo bali bakyambuuza no mmanyi muzeeyi mwenyine ku kitanda nga oye mukumi wange mumulekaje agenda ku kitanda yambuzo zeeko nze muzeeyi mbadde siri bulungi nga sobola kumugamba ati embeera yo yankanga sasa tumaliza muzeeyi tumufiiridde
n'okufiira kwa muzeeyi essomo gye tuli ngaffe abakyali. Muzeeyi abadde musomesa, muzeeyi abadde abuulirira, ate ye ekibi akiyita kibi, ekirungi ng'akiyita kirungi. Mukozi wa gavumenti wa state house naye waalaba ekibi mu state ng'avaayo gwe gundo olidde enguzi day and then. Ulijagenda gundu paka mnekola ki neddako eno ku batuuze bwakolabanga oba musirikale olukwata abantu kukubunga tugenda ku program ng'atandika gundo kwata motoka z'abantu naddawo enkeera. Walabanga obalabanga batuuze olukola ekintu ekiri negative ye ng'akubuulirirawo oti gundi gwe si birungi yabadde sayidi zonna. Kyolaba ffe aba gavumenti tukaaba n'abatuuze nabo bakaaba tufiiriddwe omusomesa. Era okumuzaawo azipaanaawo mu bantu betulina mu ggwanga asobola okwanalayizinga. Omanyi omuntu yasoma ebyamawulire naye n'analayizinga ebyabasomesa nyanalayizinga emmwe ebyabamawulire nyanala pulezidenti ebyomu ggwanga ne bwabweru ebyobufuzi nga ogamba oyo mutawaana oyagenda kubaba sente ate buli kyawulira biti ne gavumenti oba saidi yaki eyabatuuze nga yalumbirawo tigundo okoze kino si kirungi okaze kino si kirungi. Nze kennyini nalwanako naye mwarwana sikulwana twalwanako naye sogamba nti ani awangudde nedda lwanakula busungu konyumiza ati namala okundipulwa kati ndi myaka ekyo kakyawo mbadde ekitawo otandika ddi okukola n'omugenzi sanye gwe mbadde manyi nga taata wange tandika bbiri okubiri naye okujja gyali bangamba basooka kuja ne bagamba nti Mutamale Mirundi yeetaaga bodyguard abaaliwo bonna ne bagamba ani ngeyabuliranga ng'akola ki lwaki baali baki ati bamanyi omusajja tatumanyi alina enyondo alina esadi alina emundu ebintu alina ekitiiyo mbwe ye agamba nti ayinza okutta n'akuziika alina busajja bwe buli 3,000 obwa juju buno bwakwata mu obwo bwagamba nti jangu ono akoze ekinakumeza ekinana nga buli musirikale agamba ategenda mulagamba zisolo agenda wa Mirundi nze nagamba manyi nze nali kuze nange nga ndi musajja mpuliriza ekintu n'ekisootenga nga wekiba nga kinyamba nenkigoberera wekiba nga kirusilesi nenkoleka nga bwoli naye nga nze nemaze okukola analysis zange nagamba komanda yaŋŋamba nali nva ku bodyguard nga onalebona yebale wa umane mu Kigomba tafuneyo obutaakaanya nembayo katabutaakaanya ne mukama wange onalebona yebale nemugamba mukama wange si mubi si muki naye nga kangezeko lakawalala kati nalaba nga nagenda ku base nga Mirundi erinnya lye mulungi eririwo nembagamba kati Mirundi atatanga ku muntu atakola ki ku bini byatusomesa mugamba mutata ne karakita imbe kitegeeza obanga kutta oba kusindikira ddogo kitegeeza obeera mukyamu nagamba komanda ngenda yambuuza ntugenda oyinza okukola ne Mirundi ngamba gwe tukumanyi oyinza okukola ne Mirundi ngamba zisina buzibu nga ne bamuwa basinika tukopi mu bakama bange zya ne Mirundi naye wiki yasooka n'eyokubiri munange tebyali byangu twekwatira obuza drive omumanyi Brian omubuuze kwange Mirundi yamala wiki nga avuma biri ebizito nga ki ekikuvumye ikarakitayi ye muvumi ava out of the oba nali ndowooza yayagala kulaba nze ekinzijamu okyengenda kumwanukula oba tegeere oba nina karakita embi oba tegeere nti oba nange ninako byewaffe nange ewaffe gyebiri ate ze ndi musajja musiraamu naye nga ebyaffe si bya bintu byokuba nsanze tunumbire ono olese bujjajja buliwe tatonedda ebyaffe bya ddiini ate byoggwanga nibwe gyebiri nina erinnya bampita Walosi linnya lya buwangwa bwaffe lusozi Walosi Mirundi esooka yanvuma ebizu byange ebisomu n'avuma driver n'avumani buli bwavuma Brian abagabana nze simuddamu kati manyi nange ni mutuniiga olwo tujja awo ku Freedom City ali kuvuma ebisongovu kambuza atandi nga ntambula full board kumanyi obali ekyambi waliyo pisito simanya oyina kanna nga ntambula zo mbeere nazo full board alenga n'emigere oli wakabi
nga havuma buli kyayagala wiiki namba eyokubiri kati twali kutuja yavuma ebisongo ngaobimanyi nsobola kubigamba bagamba bano naye ngaobimanyi ebibye nagamba driver parking emoroka tuwonaagaana ffena tufiira wano hayi n'atunula emabega naye nali mugezi nange we nasooka okukola naye nasooka kujja mu nyondo eri oli gyatunywa atambulanga n'emizinga wegiti gino babiyita batya bino Uganda wadajaga gacupa ganene nga gatambula nago nga kureti zibeera omu naye nga namugenda mpola omanyi mukamba omugenda mpola nasooka kujjamu ebicupa ebyo nezijjamu kureti zabadde mukama muzeeyo wagala okunyanza emusajja musiraamu